kankonko na disco paka sawa zange 9 nga mala nga bansasula sente zange kati nga tunonya change waliwo akabala okusa Apollo we wamu ne wembeera ngono muwa sente nsasula boda ng'emutwala ngamba ne wali kumpi nze ntambula nene n'ebyuma nno bimeka bingi bitya nenga kya bulijjo manyi nenga nalinyanga uba we manga ngenda mabala wala nga ninya uba oba boda yange ko natambulawo so nengera boda envaako emabega n'omuntu ne maaso sitega kigenda maaso tukamukazikiza maama nga bakubansi nga nange munange nerwanakaawo nkubayo omu mujjako n'essimu nenjimenya nenga bansinza amaanyi so kati I think that was my downfall gwa nga muwenaye mwe mukiyita abali yeye bali kati the next day was a Friday kijazi ngokweta depression nino nagwo baddo itam nabasigadde bonna yo mbeera ko ku magic nenge ndolaba nga nteekamu nva waka nva mu 10 nteka mu transport nenja tebampaayo ate si mwana radio mwana ne kino ne kano njagala kayitewo mwana kagenda eri ba promoter badijja abanene abakozi badijja abawansi n'abayina media houses oli muntu batwagala fame kwa kifeche tubatuyayanira ne mpayo ku ka facilitation mwana kale ngamba gava kale yadde kale tomanyi ne nina kyenkugattako ngamba nja kuwayo amafuta no mwana mwayi mitwalo 2 kyekimu ne badijja abamaanyi leka kuleta mwana kumukozesa at least muwe at least kyomuwa aleme kujja akubire seti omalo mugambe thank you Janipi ne muta ogama wano nedda ne muta so mbandi wange 2020 agwako tugya mu 2021 yes bero laga nekola tweet nga igamba DJ wona woli we recording 2 minutes clip ojipostingo at kola hashtag NTV Mix Show otutagingo kole hashtag Mpola Enjoyment nachikola nga asaga ngamba omwana nkwataawo because there nalifunye simu maze nali na iPhone je bakufera basimu olo mazo kujje Kampala kuba nali mazo gula ebyuma nino omulimu I think by then I had a Note 10 Plus je babba nankwata video nga nungi ate nali good editor nenje editinga bubi nnyo nenjikola ngeri clean nenjuwereza naindi awo branding aze yankubire sim DJ brand yes na this GovCop ye ampita GovCop nemugamba yes nangamba okay can you send me your picture on my email you're going to come on the show next this Friday nze nakolanga Friday tamanyi tandabangako but these people I admire these people and I respect them Baby Love I respect you Bana I respect you Selector J I respect you Makreba I respect you so ngampeza kifananyi ye nali nchina nanonya uchali wange nampa nengoye nenyamba lao nengena mu studio ne banku bapya kyamangu nenchiwereza nentuka ku show nga mixer je bakozesa sigira banga ko 64 badde nno abamanyi 57 but I thank God Dag Nice my brother thank you yampa microphone to the maximum bana veno netegeka gay DJ we naye bakuwanga chance tewe kubyanga kuba kubogo mukisa gwate gulidda netiga nentegeka old school wange netegeka ekidandali first show je nasoko kuba it was massive producer show yenyini na ngamba before Brian becoming every Friday Brian akwate emitwalo eji usebe jumia yenga yeteka mu sente ne beolaga Brian ngamba jamu chipazo yagaliza bero nkuvuge nkutwale waka ebyo kulya ne India so from there 2020 nga weddeko I was on the show any Friday I want so nenkuba show bwena kuba show Brian mixer jitatu nefa na ita mixer yabali wajita 72 mk2 nenjagala ngaze nakawanga nimba inspired because kawanga ifana netya kawanga eliawo abajimanyi bo bajimanyi bajita
badije wakabe bajimanyi akawanga wamagwe tokamanyi so nengamba katika nakawanga njagala nkejjeko kozo limbantu abambala omuntu abantu abambala engatte emitwalo 2 noba mwavu ati sambala 5 so birabi almost abikange kala at least so nengamba kati nkoze ntya nfune mix eno nemboza brand nangamba okujja kola bot so nene gatta ila nekuba oluseko muzungu wange ne mujja milioni zalinga 3 ne ntunda bine bima birabe nalina nembigata nesigazaako omutwe gumu nengula mixer mukamala bawanyamba ate ne bansasula nempisawo dilwa okuba nze sebo nakola obulango ba start times okuva 2 mpaka 2 mu July ngokola nze one of the things ekyanditira okwenyamira mu mutima nti nakolanga obulango nga bakyali bange benkola nabo betuli mu creative art bakola emitwalo 86 because bo bali nga ba freelancer nze nga ndi station in one place nga funa 1.2 kati kantuka nengamba nganzire wakabwe nentega NBS nga kalango nga waka wange because I do one advert and I distribute all TV stations nga buli TV ya Uganda ezanya kalango it is my work era ndoze mu kubyandito bava mu company kugaba banyongeze oba musala because nabagamba nga banayi munyongeze ko mbade namwe emyaka 2 munyongeze kaka sente so nengula mixer yange najigula milioni zali 5 mu emitwalo ngana kama nanyamba nampa akasente ekirala kyengendo tewali byabwerere oline wabanyoko artist bawo nakasente nengula 72 yange nengula case nefuna computer yali emalayo ya milioni 5.8 company yali ejimpadde nga sigambika ko nenga ndi yambo yadosanga abantu eyo bantu basama bugava yaisa mbulololo neza bali bachali bange mwe mukimanyize nali musajja ali yambo mukimanya abadije nga ine ebimanga byenayina bepanka neze nga ndi ize nenachali wangambi mu wano bimu wanata %. Ngamba genda okole genda you got work so 2021 was my fucking year safu nakonna kuyona that was your peak it was my peak financially na ino omukazi anyirira na ino omwana anyirira I mean okola obulango buli ku TV okola obulango buli ku TV oli ku TV ndi ku TV ngana sata mwezi bampita serebu nga wenzire wakakukyalo nga bantega baninda omukyago nalina nga olumatero kungamba nazaala wange ne sezaala era ko bali ku TV zanya music waabwe I was 2021 was my year and maybe that was so now 2021 ugambe gwena gwali mwaka gwo yeah so now after 2021 what happened because kachai after 2021 ebitwe byagotanira byagotana nnyo kubanga because remember tuli nzafuna omukazi nga nkyasoma nga naye akyasoma naye musinga ko mwaka sitegeza nalinda biliro omuntu ayitali kola nze naguluba kubajukira nze nakulanze kamwana so omukazi onatukeesera ne mutwala nti she's part of me mukazi wange mukwano gwange mami wange chali wange nze ndio mukubavubuka nga bankubira essimu ewaffe ne bangamba mutabani wetaaga emitwalo 10 ne bagamba sirina naye ate nenzikwata nenziwa omukazi sekyali kibi nali mwagala omukazi oyo naye 2021 agwako bulungi 2022 nga ndi ku peak nga nine bala naina daddy quick nga nze njitegeka Friday naine mubende buli lwakuna ike bala zo zigaba akasente naina ku exabwe najera buli lwakubiri naina ku Thunder Lounge buli lwamukaaga nga mpumula lwakusatu na lwa Monday na lwa Sunday ngenda kutonobera booked so ndoza mukola kunennyo ogenze mbidongo kati nze kankubulire seba kakosa zaweranga 3 2021 obanya navanga ku mulimu ku saa 12 nga making sure zimaze wera era nga ne bangamba tugenda kuwa overtime nze mugana misinde
kusaawa emu nga noba ku bus link mu paaka mu Namayiba wano mu Kisenyi nga ngenda Mubende saawa 5 nga ntuse Mubende nga nkuba endongo 5 6 7 8 9 nga ninda bus saawa 10 nga ninya basi 11 12 emu nga ndi Busega nga ninya boda seba kanebaka mu bus gye bamaze okungololera nga nzayo ku mulimu ate kyanyamba nga ntwabanga ne break saawa 2 ku mulimu saawa 6 mpaka 8 nga nkome wakane bakajuka naina piki yange nga mvuga nkomawo nga bulumu ne bakamwe saawa emu so today wali ku 2022 natuka endongo ne India ekulietia you see kati otuke sana utandika okwebalansinga okuba endongo ofuna emitwalo 25 essaawa ezi 3 ku daddy kwiko osobola okunogayo tugambe 6 eno osobola okunogayo 2 ku Sanda n'eri ku ekisaabu 2 nga mukyo osobola okunoga emitwalo 8 bw'ojjako transport enkaaga libeerawo wali time ozifo ziba sente mmeka ng'ate jjukira endongo okola kikunyumira weetwala okuba bw'onyumirwa bw'onywa ku bbiya omukazi okuyita baby kanituka nenga guno mulimu gummenyamu mu China akomandinga otema waka ngolozo maze na okola akalango bulaza second ya 3 nona singana nakozemo omukolo kanenda banga pressure ngalo bagamba ali akalango nera likirira obudde bengenda okwonona okantu kava ko sawa 2 so ndoza nendandika okuba n'omutu omugumu kanze ngamba sebo nedda sebo budde bwange buweddeko ngenda waka nso China natandika okulaba nti omusajja ono tajja soboka ate omu China within the company tulina bitwakola bingi nnyo twayisawo ebiziringu bingi nze n'oyo omusajja so ate bamufula CEO manyi okola ebintu n'omukozi bwe bakufula omunene gw'osooka kiyinga bw'oba mu company I'm sorry to say but oba mu company nuyagala oyagale boss wo bw'aba nga banoonya gwago batandikira ku ggwe so twayisawo ebintu bingi bakimanyi oba omanyi ebyama bingi so mu 2022 ne tumuyingira mu January awo nitandikwa okugwa mpola kati olwo nga bansala nnyo sente ku mulimu absent late nga bansala nnyo sente yali afuna ekyenda oli mu 72 buli late ya mutwalo nze ngamba endongo yange ejja kukola ki ejja kumpisaawo kati ngenda ndya looni 2 mu banka ez'enjawulo azemanyira unira looni musala gwange gujja kuzicha buli mwezi mitwalo 19 n'ekitundu sente ntono nyezo kumbe ngenda gobwa wali looni nga togimanyi ogenda gobwa okay kumbe lo ngenda gobwa so omukyalina nampawuninga leeta esooka ey'okubiri yali ya vabo ewaffe zaalinga 3 katunaku lumu mba ndi ewaka si echala nankubira essimu bayamuyita Madam Christine nangamba jangu atukewe nga mpa olupapula nga olupapula lungamba nsayininge ng'emikono 3 gya sign CEO ba supervisor buli omu yamaze dda nga ngobwa naye nga contract yange ebirako emyezi 6 naagala nedegene start times nene ngamba one day bana bantu ndibeetaaga anga tugenda kwayo mwezi gumu ne guno gobadde okoze ne leave zo they pay for you everything nga bajjako n'emisolo nga bampa cash wange yali milioni nga 2 nga nsanyuka nonze manyi mbu nyingi dawo manyi na baby banange mutunyweddeko nguzeeko ebintu ebimu bitono nsasuddeko karenti kumbe obulamu bugenda mulimu kasita gwaggwawo kalindandika oyiriba ate kati ate ng'endongo nina abantu benayisa obubi nti gava jangu tukole ogaba mmeka 10 zinywemu obutwa butyo wagamba nga bakira okay siga butwa nengo mugamba sende ogaba ntono sigenda sobola nza kujja mpozi ngoli kyali wange nnyonnyo so mulimu gwagwo nenjala nkipinga obulamu ku life kwe nali before kyokka ate nga sente tokyazina sente sikyazina kati obulamu ne butandika ogwotaana
nti nze kenyini ninanze ninayo omwana ninayo singa wange nina omukyala gwembeera naye munju omukyala ono buvunanyizibwa bwange nina omulabirira mu mbeera yonna yonna oba ntya kuboledwa mulaga mbu munange okimu okikola naye yennyini n'asalawo n'ava ewaabwe n'ajja n'asalawo abiri nange so waba alwadde nze waba akoze eki nze naye ne tusigala yali yantegeera nga tusobola otula ne tunyumya obulamu ne butandika okugotaana nasooka tunda ddeeke emu nenzamu nentunda piki simanyi nazitunda zakola ki naye kyemanyi singa okuba ekikulu nalinamu renti nalinamu n'obulooni ate nga bangobye nga ate loan you have to finish your loan so nentunda keesi za ddeeke zange nesigaza ddeeke emu nemikisa yange gye nali nguze ey'ebbeeyi kati awo nenzamu kati awo ekisinga okuba ekikulu ekyantunza ebintu ebyo naye njala mukyala wange asagala addeyo waabwe kirabika bubi omukazi gobadde naye era ebintu bino njala mbigambye mukyala gwe nabeera naawe saatunda bintu byange nti nali njagala byamasanyu kuba saagulamu mpale saagulamu saati but nali ngezaako mukyala esanywa mu mwenge nali ngezaako mukyala wange oleme kuddayo waka ebintu bye bandyogedde nabagamba ajja mala alemererwe kyekyo nali saagala so nentunda mikisa yange I remember nagikola exchange ne bampa looje bampa nempayo ne banyongerayo sente nikiyalinga amabanja agali gamanjibwa kati awe mmanyira nti ngwa mu 2020 by 2022 by ndoza December nga kati haso eyaddala yeyingirawo kwanza nagambako mukyala wange genda oleete chapati wali ku mudaleezi biri tunywa ku mazzi nenga twaliko omulamu nga can eat good every day nga nzewe mbava navanga ku show nga mpite wandege yanga ngule enkoko ya mitwalo egi olumu gituusa netatuwomera netugisuula nga sina mboli bongo bungamba ne gavomanyi do some side other job bako kyokola ekirala naye business wakiri omukyalo nuko omuteeka kitegedde no omukyala natuka ekiseera ekyo nenkirowoozaako nga ngwa because twafuna idea nga amaze ku makerere naye nga talina mulimu nga sinaba kumufunira mukama nanyamba nasoma makeup yamala makeup ntirungi mukama nyamba ina mu following nempushinga nga brand ye natandika kufuna kulimu bwa makeup ndaba nabo nga tebukola bulungi naba side job nengo ino omulimu omulala nemufunira omulimu gwe yali afunye nga gusobola okumuweeza kati ngolonze manyi ngudde nati sasula eta ya 2 nelitayo 10 oba 2 nange netusasula nga denti waffe nafuna okwebezaawo kati ate wewebuzibu nti omukyala wamala ofuna omulimu nga gwe toyina ate liba jogo ofuuka liba jogo kati awo ofuuka kipapula munju yesebo kati awo nange we natabukira nti sina mulimu ndi stressed manjibwa nga ngenda mbala sidda wanje nga ngenda mbala sikomawo komawo ncha abantu myengoye wa boda wange namwina geno ntere ngoye zange nga mukazi azimuwa so twatandikira awo ne tubanga tuyomba tufuna conflict sim 2022 ne yali mu manya nti kale mwana musajja yegwe yali ayagala yali mbulamu bulungi nga tofuna kati mirimu tekyafuna mirimu ebyuma byange babikozesa abadijja abalala bajja sawo ye agamba pako ngende enkole wawula sigga bajjangu tugende tukole ki so 2020 nenezuula nengamba kati omanyi 2022 njala kuyitamu ngaali mu kuggwako kati ntandika okukirowoozaako nga egaali nalina omuzungu wange oluseke ne lumukwata luseke ne lumukwata kasete n'akampa netuyingira 2023 netukyawagana n'omukazi ebyaddala completely nga mingia 2023 yeah na moving out ekyaleetawo okukyankalana kale bitu bitegedde naye kati kiki wabeerawo that cause kino mbadde sikyogerangako naye nyenda kyogera mu kamera mukyala wange yali anjagala neyisa mbubi amukuba ya
Okay. One time. And I'll never. But nalina ebirowoozo byange mwana. Kuba natuuka ekiseera kati mwe mundaba ndabika bulungi natuuka ekiseera n'engwa eddalu. Because ngawe ngenda okujjaawo nkugambe maaso. Sirina mulimu banka enkubira emanja buli every day. Nina amabanja, nina omwana mu kyalo, nina omukazi. Mwana nga bingi nnyo, nga bingi ebiri ku mutwe. Kali yali tayomba nga nnyomba. Nga nsanga ekintu kiri awo kinali siyombeera munyu lwaki omunyu tegunoze nga nnyomba. Kate babakazi alawo kitegeera nti oli omusajja gwe yalina gava. Ate kati ono mulalamu alina ebirowoozo wali omukutta otya. So neisambo emboozi eno nagyogerako ku KFM one time. Yeah, so njogera mulundi gwakubiri. Omukyalo oyo namukkiririzaamu nnyo kuba twali tuteesa mu bintu byonna nga tusaba tufukamira ne tusaba fembi aba. So 2023 ntandika okugoba ku bintu byange ebyokutambula. Ntandika otambula ntambuza nembitambuza. Mu April omukyala n'agola ki n'asalawo agende yepangisize. Najjamu ebintu nemugajjamu ebintu byobira byokola ki byoyagala nebiwajja nabyo. Nabijjamu nabitwala. Nga omanyi fe abasajja ogamba yafunayo naye kati fitubadde mabaala mwana. Abakazi b'emabaala betulaba tebalina kiddako ebyaddala. Ebyaddala nze njogera with experience kubadde mabaala nina omwana kyalina kye tewali okwegatta n'omukazi noonya ki buli kye nnina okunoonya nkiina. So abakyala bano betusanga nga si bamabaala babanjawulomuko. Saala nnyo okwogera ku bya relationship yange kubanga sibyagala byamenya nnyo naye ngoba ku bintu byange ebyebweru olwonyumya olw'omukazi kati omuzungu mukyogera naye munange antegeera ambeddemu nnyo. Nze omuzungu oyo let me use English. Auntie Judith Conyers, I'm your son, Fidel. You're disturbing son, the way you call me. I want to thank you so much for the things that you've done for me. Yeah. Even my mom could not do, even my family could not do. Yeah. I do not demand you anything. You've done everything. Because this is the same woman yatuka nangamba no mwana wamumpe muwerere. Mwana wange nengamba. Sure. Yeah, nengamba oweredde nze ombeereddewo ndabiridde. Let me take responsibility of my child. Si buvunaanyizibwa bwabo. So nonyo kati omukyalo no tuyombye naye ng'omusajja onoonya muddamu butya. Because mukyala goyagala yakutegeera era nenyina asobola okugamba olumu tuba tunyumya because we talk. Muba munyumya I told you when I leave you look for me. Nemugamba munaye nali sisula kukitegeera. So ngoba ebintu byange ebweru bampa akasente oluzaamu ntandika okwogera n'ono girlfriend wange olomuzungu yakuwa sente. Yeah. Ngoba ku bintu nga byali birina okugobebwako kusente akamu baako we nakassa ne kafa. Wakasa. Nina akasente ako nakassa. Business ki? Teyali business kwali kutala sente naye nalina ebyuma byange nga nkimanyi nti wagenda mugundi muzaala. Nze sibazaala. You see, influence, bad influence. Okay. Me, I would be rich if it was not alcohol. Era nwana nnyo mpaka olwaleero mbe ku mwenge. The only person I've ever told this was my girlfriend, how I used that money, and she was not happy. But some other people got to know what happened. And I don't think whatever I did, I can do it again. Yes. I don't think I can unless I'm just stupid. So, bwakumtu yange weweru nga ndine noyo mukyala wange. Mbigobako ntukane ku Interpol. Mugwa 8/23 ng'ennaku z'omwezi 3 ng'enkeera lumu. Nali ndi wa mukyala oyo girlfriend bankubira essimu. Tewali wana kali waliwo akabbala kali abakayitala livule kali ku Sapolo.
kano kiba kagula omaka gwedde. Ye yali bala yange kuba is a good bar. Ngomukaga ngamba okay jangu ogenda kujja sawa nga 3. So namala dotunda ebima byange. Nali ndapo sina byuma kwanza manyi nyenda nilandira odiolo. Omukubiddeyo kuba manyi ogenda mu. Oli mu planning ezizinyanyo. Tewali budde. Kulinyagu. Nga ne mukazi wange akimanyi nti omusajja akusawa yonna akola ki agenda. So munange bampa omulimu mbanvu kola kubali jiralinga nkolako yennyini zalino wa boda nge yanvuganga. But that day nakubira abantu basatu bajje bonna tebajja because it rained. So nvukola mfuna boda naina chali wange yali ankuba bifani bamwita Segawa. Tugenda tumufunira change. Malo kumuwa change. Ngamba wano kantambulewo ngende waka. Kugamba wali ku level ina photographer. Naina photographer naina abaseti. Naina abasituzi. Wanji? Naina abasituzi b'ebyuma. Abakutuliranga baga. Yes sebo. Naina photographer ngakuba bifaananyi oba content creator. Naina ne student. Ngabo no basasula. Oba bakola bya kablaza. Balinga bakablaza kati. Because like I said, ku Facebook nake emitwalo 3 gy'aba followers. Ku Instagram ndo ndi mu 15, ku TikTok ndi mu 15, ku YouTube ndi mu bantu nga 5. Kati bana abantu bonna nena kina bagatanga ko nga abayira photographer. Tukola content tumulangira. Yes. Okay. Bano ba student bayigirize ndongo for free. Bampa just akasente. Abasuzi bensawo bagala kuba pate. Betu nze mbangenze mbala the first thing I negotiate drinks. Era utumala sente. Bunetaga table yange. Betumala sente drinks. That's why kino kigamba kino nkyogera kuba kyali bange mwenna aba DJ. Tompa mulimu ngolozo nyamba obo nyamba tompa bireke. If you cannot meet my demands bireke. Nze neyigirize ndongo atogenda okujja jendi nga wetaga service zange. So if you don't need my service badijja abalala bangi ng'onoonya abalala. So nze nzanye ndongo ngenze gulu. So ngena kuza mwezi 3 tumaze okukola bakuize kula vitu ina byuma. Sina byuma nakubya chali wange Mike. Era Mike mwana nsaba nsonyiwe Mike. Mike chali wange Media tuveyo fena. Ye mwana yampanga controller kuba juke nali mazo muguze ebyuma byange kulaisi nga ngenda. Nenga wampa controller nebaba njizayo nti mwene sengamba brother bireke. So Mike oli muganda wange nekino nkigamba one day nja kukusanyusa. One day like this just mbele chali yako ili ba mwana tugezaako kwetereza. So nakubira Mike ngagamba anko kiryoke sendika boda omuntu okuwa control boda ejinone abachaliwo. So nga banona controller nga ya student wange nainanga gundi 2 nga either kwesa 57 inze n'omuntu gumoba kuba control nga ekigana because of power. Nga tumya kati ngomana yali ajjanga mugamba nditya ne computer eyachali wange wati ne wati. Nange nga nine yange. Yasanga nga bindete wa girlfriend wange nga nfuna boda nga ngende nansana nga nona photographer. Nga tujja kubala sawa 5. Waliwo live banding emalo yimba kankonko na disco. Paka sawa zange 9. Nga mala nga bansasula sente zange. Kati nga tunoonya change waliwo akabala okusa Apollo we wamune wembera. Ngono muwa sente nsasula boda ngemutwala ngamba ne wali kumpi nze ntambula nene nebyuma nno bimeka bingi bitya. Nenga kyabulijjo manyi nenga nalinyanga uba wembanga ngenda mabala wala nga ninya uba oba boda yange. Ko natambulawo. So nengera boda envaako emega n'omuntu ne maaso. Kyotiga kigenda maaso. Sitega kigenda maaso. Tukamukazikiza mama nga bakubanse. Nange munange nerwana kawo nkubayo omu. Mujjako nesimu nenjimenya. Ninga bansinza amaanyi. So kati I think that was my downfall. Gwa nga muwenaye mwe mukiyita abali yeye bali. Kati the next day was a Friday. Kijazi ngokweta depression nagwo baddo itamu. Kati atecho kati nekyo gwavu kyo dali mu manchi nti era mbamu ne 2 enchamba mu ne 2. Nga ndi mugumu nti today kiganye
naye ncha ncha like ngera baby mugamba nchi tugenda yeyo ko kanonyeyo wano wa makeup gobogira nange nga ngende no nganjiri bangazi kimanyi nti obwavu you see obwavu kuffe mba mwavu leero nesola ba mwavu all the time so ngabanzibe ekiro ekyo kyennyini banzibiranga nga natero tuka ku gate ya wanalinsula nga ngende wa bibi wange mga banzibye nga ngamba wancho bakola genda ku police nga ngenda mu Kikoni B statement kusaamu enda kitundu nga ngikola Friday enkeera ngiza ko kutracking ko batute esimu yange yali ya beim nenga batambula bali bachajina nga tasola kujijjako then Saturday saamu enda kitundu ezemisana nga bakubira be girlfriend esimu nti gava wali nti wali wana balese adidi 6 zebiri ababi bajoga ngawe ezalira we ziri munainga nzikeberanga zezo nga ndeta police imaloleta nga bakwata nga tubateekayo nga tugende wabe nga tutukayo nga tukuba search atubazayo mpaka kati tuli mu court neche njagala okubuuza abanchi buuzani kambuuza fande ananga bwenkukola enanga bamujjeko yenna aliko kambuuza ekibuuzo omwogezi wa police omupya bwenkwata omubbi nga nzibye tunule mu kamera ki eno bwenkwata omubbi nga nzibye nenkukwata ng'otunda ebintu byange nenjija ewuwo ne tukuba saaki nga nyambibwako police nensangayo ebintu byange tuli mwaka mulamba tuli kuki sebo tukyali mu kooti lindako gava cop bakuba 223 nga 3 ogwaki ogw'omunana tugenda mu gw'omunana yesebo okyali mu kooti babakomyawo nebuuza buli naku abaleta mu gundi ne baba wasimanya babita asimanya police bond eyo baba wasebo baba takugundi ki anyway simanyi ndo tugenda funa mu namateeka tuyambe ko explain nze kibuzo kyembuuza nkibuzo omukulu wa police oba omukulu wa court bwenkwata omuntu nga bye ebintu byange ne mukwata nabyo nga biyina ne tugenda ewuwe nensangayo ebintu byange ebirala ekitwala mu kooti omwaka mulamba tunoonyereza ki yasasula yagulirira buli bwanguzi kooti kiki wakati biri ebyuma byo kugambe oyina hard drive zokka biri ebyuma tobina ebirala ebyale bya mike ebinene byonna bina sina kye nafunako kyebe simu yange saagifuna nafunako kyaja ya simu kyaja ya laptop imodemu wifi ne passport yange babironda bulonzi mbandi ya olumunga isewe mbe emyezi nga ebenge 5 mukaaga kwa wali mu process egende bweru girlfriend yankubira simu nangamba bankubidde no surprisingly oli yampostinga ku Facebook nateeka ko passport yange olina kyegambi abantu tumanyikiddwa kala katono so olina atukubya tugamba waye ebintu byo babirabye wano mu Kaleerwe nensanga ya ID yange ne passport nenga neri je nali ngenda byakyankalana dda ebyuma babibye ate bimatebadde bibyo Kaleerwe I think banamateeka bino via and they get justice for people kubanga omuntu wabanga ddala mulaba obujulizi bwe buli bwadi drive omuntu twamusanga nazo mu nyumba mwe mukola search ne musanga ebintu ndoze kiba kimala okuteeka omuntu mu mbugo obo okusasula kuba bintu bingi nnyo dan okuteeka mu depression kwa depression gobaddemu banzo ebintu biri miliyoni nga bo begezwaza n'ebintu byange nabibala miliyoni kuba mbala disk zange byaliko biri kwata miliyoni 25 nebo bayibala miliyoni oba 8 nekati waka zali nya nefuna ko 2 wasigaza ko 2 ekyo banga afumise DJ ekiso kwata gunde hard drive yeno ojibuzao ebima byange mix control ya so kale kyo tatandika mu depression nasoka nenguma nengamba kale banzibye what is next mukazi wange nga wali angomya otwingide January mu this year 2024 kati 2024 kati ate depression wejira
omukazi jukira katyolo within that before we enter this year mfuna chali nga mita obs munyonyola embeera gyendimu you see you can have many friends but it is always when you get a serious problem that you know your true friends gwebera ne bachaliwo banji boy zonna abantu ebikumi bina mu group yange but ebikumi bina plus but if I post it I want 1k from each person I cannot even raise 50,000 so itekigasa kubana abantu 15 musimu nenga toyina amasola kuyamba funa abantu abali mwana funa abantu abaddala so bandi awo nga olo ndi depressed ndina girlfriend wange mugambe mwana olabe kiriwo kangende waffe bintu bino mbikuwadde kyungi twaya ukanenga we mu nyumba yabavuka kitanda mufaliso TV sitandi you know kati favuka ngo baddemu nakasente ko ine tekawe embeera mu nju mami mukazi watu nakaba tunakwaukana nga twayawukana but we came back netonda you know naye nakitegeera kale ndowooza so nga by the way was okay nga nekyokunziba nga kyanvaako nti bakola ki nga kati nfokasinga ku kimu nkoze nti omukyalo naave mu nyumba gyeyasenkira maddemu agambe gava kana I come back and we stay together nga nakivaako nti banziba nga you know so nemuganja agenda waka kubanga anti wange namunyo nangamba always home is the best if you have any problem this is your home come back home demo setting ebuto yeah demo setting ebuto you just have to first go home era kino kigamba buli muntu buli muvubuka bobo ine wamwe brother nofuna mu step back tobera mbachalibo kukogerera mama otali kogera kombo mwana akomye waka bafuna mu set back ngwa ekitufu etagisi ngo olwanye muko ne kigana ngwa bakiganye odake waka no resettinga no kakana you can always come back here kamba ojine obujize ngo ine mitwala asatu ofuna nyumba no damu ngatoli na pressure so ne munyonyola mukazi ne mugamba manja agenda ko waka na kigana ne ngatana kyakola nangamba it's okay so mtwana ngana yomanyi kubanze ndi musajja wa mizi I don't talk my problems anyhow nengamba ko chali wange omu nangamba akanjogereko ne chali wange still nayo muneza ali welcoming ngandi depressed ndi stressed bamanja bade ngenda bweru kati ngongumya mukazi wange so chali wange nangamba manyi blood togenda mu kyalo jangu egayaza amita obs MC respect my brother nampita gayaza nende gami na ine mikwano mingi abo kukira nti bali muntu yaso ngamba jangu tuwere fena even whom I call my brothers one could call me and tell me come and we stay together kwa mani buli muntu ayine bizibu bye abatewa ne chali wange nampita gazuzuka kumacha na nga sebo zukuka chaya ide like nganinga mwana mutozukuka nangamba anko embere jamaleterere kati ngendo kudde wenga otuyomera omukazi gwe boy nayombanga kati awo netwawukana dano omukazi mu January netwawukana buli omu nasala bakwatagage however I tried to go back even I will not say even today because 8 months down the road now kigenda kiva mpola mpola but omuntu wangadde naye 5 years it is not simple okumuta so nenjija egaza paka olwaleero kati nengamba kati nenonye ntya January nengenda nenonye bwa house DJ atandikira 40 olonoonya nezaawo ntya nebitakwata bulungi nolava nenzire embale nembirayo emyezi 2 nayo nebitakwata bulungi nenga nina makasa nengamba manyi kati kasoke nkomewo nfuna ennyumba ewa Kampala siungi nina ebintu byange ngenda okusoma omukazi kwalo nabitunda wangi tekyanuma era tekinuma nabikola naye ebimu it is okay
it is okay. So things you buy, as long as I have life and these two hands, I went to school because the mpita kubachala nga business. Let me give you an example. I've ever had a story ngona ina $1,500,000 ngona ina $10,000. Ngona $10,000 ajinonya nga nekyagenda okukola akimanya agala gula esigiri n'ebinyeebwa ne bucket asike ebinyeebwa bitambuze n'amanda nengo yana $5,000 agamba simanyi kye ngenda kukola. So that's life. So nze mmanyi ng'omuntu akyali mulamu era nfata ebbaala zange nfasa ebbaala zange nengenda eggulu sikyalina nnyo pressure ya mabaala nkuba ebbaala zange bbiri nenfuna miliyoni y'essente mu mwezi ogwo nenkakkana. So I'm trying ngezaako obulamu mbuzaawo ntya. Show ya gundi eyo gitandikawo otya eyabadde jje ne ba MC kati wagikola mu covid engeri bali bagaddewo oba no kati ku YouTube in the zone show nga ndi mu stress nga nakava ku mulimu gwa Star Times. I wanted something that can give me company because I'd never done it before even during lockdown nenga bagiyita straight outer. So I was looking for a name because katwali tuli ba DJ basatu and one MC. So I called my brother. It's called DJ Wiz. Ugamba Wiz. Nze ndi editor. You have a good phone. We don't need they don't take a camera to start. You can start with the phone with nsoloke kwa color grading ine tubuzabuza. Let us start. So nambuza tugenda kukola kiki. Mugamba laba. Bana basajja abe Kenya olomba labiddeko nga bakola nnyo shows waliwo bayita The Good Company Kenya. Mugamba we can do something like that. Something like this. And if you give it time, and many DJs bakibukide mukine njalamba kakase mwe mukopereza kyafe kyali kyanjawulo. So nempita Aizo nempita MC Zeng fena tubere eno Gaza nempita Wizi. We sat down netula we had even pushed it kwa tubade tusenga tuchiteka kati ku we wanted to ngabo tuba tumazo kola shoot tufuna TV zinestandika netwala ko show yafe. That's what we wanted. So netutandika ku shootinga episode ya soka episode tubadde mu ya mukaga oba musanvu tubadde tukola one per week every Friday nga we do premiere. But when I got into problems because nze mutwe nze shootinga nze kola editing kati na usajja bange idea developer. Yeah, so shonegwa but it will come back because as long then I reach the time I can't wear this white shoe. I cannot wear this white shoe. Nga sina zino sati nga ndi depressed ngo enenzocha my first brand sati zange sati zino zina soko pointinga kuba natuka ningamba omukazi kyangamba kituufu mwana kuba twabanga onagana negwe recipe mu bidongo nekalengera gwe bashiru bakyabona kati gwe you still have 20 years. You see nagamba why don't you do something nga nkole ki nengo omukazi nyini akigamba when you had money she would not sit you down nagamba government tandika ka business let us do this let us because omukazi yaja kugamba because nzani no buzibu bwange mwana if money is not on phone I move with all my money. Then before gwe tona ngamba nti moving ane sente zange zonna mbera ko fa basajja tuliba kubeera ko mwana tulinga bana bato oyina kumbe ono nga gavali kawa no sente oba mbanga nzikulekedde you do something when I don't know. So show bweto negwa but it will come back. So kuno kulabula nsanga ba DJ nga bagamba gava wagwa neza unagwira tona tukawo tebanatuka ku level jiwagwira nze kiringa kumanyira lota nesanga lota ne mugamba mbulota wagoba nensanga DJ Daniyo sinakuba ko kukisawe manyira Daniyo gwe wale guza tonalinya ko ku TV omanyira wale gute milioni 10 nogule ebyuma ebyo gwe omanyi nzagala nnyo kwogera nga newaana wale kute ku milioni 15 ogula ebyuma ebibyo gogambe nze nagwa nzize twezimbye nga wedde mbozi yange twezimbye tukulidde wantu nga tuli baavu nga bamama tewali mu bidongo fafe tewali mu bidongo nogu nabyagala nze nsoose era mutabani wange alina oba DJ waleza emyaka 15 bwati ng'omuyingiza gundi njala
aitani ko iga computer nga weze myaka 10 ngane ebiri atandiko giyiga jalabere DJ because not only DJing you make sure omuntu abane skill bino betusoma mwana byakutubuza mwana kawani abana basomye bali muvuga boda so kitufu era nze government eno simanyi kikyeriko yagwadda tusome ebintu ebitatuyamba mwana kati sikala ofunda kofe kale fe aba branchinga ne abana bali eri bali mukusoma ebintu ebitabayamba so DJing is a skill ate tulina kulemerako how do you use it tujje mu sente tuziteke wante walala that's all cause mu bidongo aliyo sente mwana genda okubisabi ne wakuwa emitwalo 15 ati kale eriako 10 cause nze nsobize nakola sisola zidamu sola zidamu so mu mbeera eyo bwentyo bwendi siri bubinyera sisaba buyambi Neze kusaba buyambi neze kutegeeza mbu yo back sisaba buyambi saba manyi ba DJ balina akamanyiro naku sisaba buyambi cause siri bubinyo mampu yanga ndi bubinyo inasenga wange mu kyalo always go back home and kadde waba kiriwo embeera bweti enkutemu bweti ne bweti aja ngamba jangu tulabe chokola kakati gava kopunga tuomba show yes waliwo ekintu ekiganidde kale mu buli sector mu ekiri yes ne bwangu okola mu corporate world wekiri eddogo mu ba DJ temuli ddogo wali DJ gwe nawulirako mbu bwe yalinyanga mu booth ng'ekifu kimujja ku maaso omutwe ne gumuluma ng'ennyimba taziraba bw'ava mu booth n'adda wali eri okunywa walagi nga kati obwongo obukomawo eddogo gye liri oba batufera gwe nga gwe engeri gye waliko mbu waliko ku piiki wakolako ne ba DJ ab'amaanyi waliko ku TV emboozi ezo twaziwulirako siri dogo njogera nga Katonda nze musajja mu Katuliki asigwa kulikola yes yanti siwulirangako dogo wabula kyengenda okugamba okukyusa ekigambo ekituufu fitina enkokola mu bidongo bakumanya emikono. Let me tell you something. When I was at my peak kale sijja kwewaana nnyo nali ku peak naye kale we nalinga nga nina kyendimu kale wendi nina ebima byange nina ebbaala zange. I used to work with DJs from Gayaza. So, okay, those DJs are in Gayaza now, but we used to be together in Kampala. Nabembera we yabakwata ne bajje Gayaza before even me bone bajje Gayaza. But I used to be their friends. Ngamba we mabyange nga bamba wa computer even when I come to where I am nga nsoku yemwa mana payo night ndije tukole ate bali wabadde ate abaputawunye nnyo. I don't want to mention you guys naye zisibalinako buzibu but one thing I can tell you, it's been almost a year I'm in this life but I'm going to get up. Hey blood mujaka abamuko kubanga nze ne kunywa omuntu angamba mbunagwa nga binaina tonabifuna nga tenagwa wali baddo biyina saawa eno kati wemanga gwe kyali wange nakubirawo omubiri gwe lwaki tonjirawo omubiri right now. Ekyo kimu. Ekyokubiri sikyaposinga night zange muziteke ku status ntekayo zaawala nga ngenda ggulu mubende eze Kampala bakunyiga ate tutekayo night Kabala ki ng'anoonya ennamba y'essimu nange mbadde njagala kujja ogava ko butasobola webati bakola ba DJ ate kati bano abantu be Kampala kasita okubaka olulimi nga gajangu abe Kampala batu bakola. Yes sir. Akwale simu nakupya manje nagamba oyo ne data. Zani ne bala je mbadde ko almost 2 years erigayazaawo. Erikasangati. Afro. Yes. Ninga man Jabambi's is a very welcoming man. He's an old man akuya na gava cop. Jalo ni waliwo abakulwana. Na kigamba lwa abakulwana natagamba manya neze nemba manya. But when it is my time, it will be my time. Because some of you muli gayaza mukubira gayaza mukubira simanya nasa nasimanya wa
bro Uganda tekomaawo mpala nange okolera kololo naye ng'okolera eno mukyalo okolera eyo weeyo so music twagalize nze gambe musajja yampita ku TV tandabangako tampulirangako but he gave me a chance 2 years I was on apart NTV. from fitina n'ebikono yes tofunangayo omuntu n'akulemesa nga si bano badije boyogedde abawansi nga mututumufu n'akulemesa kwa kyendabye bonna bakuyamba oyogedde ku badije bani bakuwako uplift tofunangayo oli n'akulemesa mpozi nga wankukutu nga kikoleyo naye ezo omuntu gwe mmanyi eyankuba ekikono day one yalina sero okumbogolera naye sifunangayo omuntu watutumu nagamba ako kadije like as I said nti nze ngendo tuke wantu nga bamanyi nti ngendo tu Gavacop ogendo mwogera Gavacop oli alina wamumanyi tayinza banga talina we yali amulabye so siinayo muntu nga wamaanyi nga yanfiirako simwina okay yeah badde manyi munange kwali oli agamba bannange nagenda kugunde ega yankwanya ekikono nga ndi ku NTV producer yankolanga bwati nze nabadde ku TVM NTV and there Serunjo Henry, he was our producer. Thank you, my brother. Then another producer, Marco. Thank you so much. Brian, thank you so much. Mzembade ku NTV. Then ate Aban naye waliyoko. Yeah, Aban, my friend kati ali kusanyuka. Yali producer waffe. One thing I want to talk about. Abantu abasaba abana sente nga bajja ku media. Kale bo musabe sente mwecha ayagala noli asaba mwana sente namutekayo edakika 10 namujjayo media house nga yesaba sente asaba media house either producer or presenter or DJ ndako yes nagamba bobo yagala ku featuring ku kadugera mix show bina bintu sibya bazagala nnyo kuwayira NBS hitmaker basaba abana sente olimba bakusaba ko sente nze tebansaba kuba segenda nga yate sagala genda kati gwa manyo te basaba sente kuba bachali bange bagendangayo nagala mwana banjeko 10 lyange ne nazanye mu dakika 15 ante bako ebisibisobola nze bisibisobola so nze manyasulira bote bakusasula naye gwe onejisasulira gwe nojisasulira so enkokolezo mwana bwezivaawo industry ejatambula kubanga abasajja bali mu industry n'abakabi mwana tebalina buzibu bulina nga bali eyo naye tebalina nyombwa naye bono ba meetingseko tewali bonna ab'amaanyi tobeyongoza oli w'amaanyi era obuli nga siku meeting akonga manyi oli w'amaanyi toli kwaze meeting nga Shiru ne meeting nga Bayani ne meeting nga Luda ne meeting nga Selector J ale ba 60 watt ne meeting nga Stewart Roger Masi banji ne kati waliwo abali nga amanyi abeera eno nansa nagayaza amanyi w'amaanyi bro anti laba wakabi mugayaza abeera watabu Uganda ekoma gayaza Uganda esukawo so just tubeere fenna twagalize nze mba nina night ng'oli kyali wange lwaki masimu ga jangu naye ate mudda kwogera bigambo bingi mwana ffe abantu abamu tuli ffe twayimirizaawo nga ffe ate tujja vaayo era nga ffe kubanga ne be nalina saakuyita ngambi ina era nja kudda mu bifuna ate era we nali mbikola saakugamba era sigenda kugamba kati gwe ntwaliraawo nti nagwa naye kirungi we nagwira gwe tunatuukawo yatenze bangi bagamba nnyo wagwa nina budije sebo buli eyo butandika sebo oli naye fula mbu akumanyi omanyi nina now I know you know why celebrities don't come out nalaga ba mukyala wo baba ayombye mwana people judge people nkatalina na kya kumanya takulabangako takumanyi nze nina omuntu omu yasa kirina wa bala no wasisha bwagwa ne mu butundu yabwe nenga kakati ona ngamba nagwa oyambadde empale ya 15 no ne kati ngamba ize kati nayigo gamba ize tolekana na muntu agamba wagwa tomanyi yakoma mu kirasi ki tomanyi abeera wa nabe bulabi yeah kibeo so
yoyo Gavakop wendi ndi mugumu still strong and steady Gavakop mukumba umba yagira keri bafani bo wakati chaika it is the reborn of Gavakop abantu banajita Gavakop toba Gavakop chisimanya wakati kaba mukulia yakola Gavakop yes bachali bange mwena abali abanjagala n'abatanjagala abanjagala mukama wewe musingo okwagala namwe abatanjagala mukama wewe musingo okwagala abasasule okusinzirayo ku bwalowooza nenga bafani bange mbayina bali mu bina 15 mu group yange ya Gavakop yade muri temuli active please be active Gavakop nkyaliwo mixtape nga mwazisaba muzinsabe ebima webiri segeza mbuno lokwa biri byabibba mutetugenda gula birala ebima webiri mumbere mbachali bange mimujirete mu supporting ewe poster wenjita bule mujiteke ku status just mumbere mu wowe ina mutwalo gumpe kubira ko kasonga muganda wange kiri kitya twalo gongo kuteddeko gulye checho just nite musu yamboza nya kujankabe nedda just waka achaliwo jine mikono gikyasobola okuba enkwagulo bulungi nnyo that's why on last Sunday but when I was in Mubende the other day I was in Masaka I have my buzz around here just abe fitina banji tetucha postinga but Kampala age Kampala ganyo goge slowly atenga zenamwe ndakula wako mabala ge Kampala gano galaba nga postinga mpola ba brown tebagaliza babinyo ati nabo bati babinyo so bachali bange yenza Gavakop wamwe mu following wona mumanyi setaga kwogera bingi then abasigadde emboze eno tojiwuliriza buwuliriza gisharinge funamu ekyo okuyiga gwe manya nti woli tewevumanga nsi Brad fe twavalaka nenja ku NTV n'enguluba nakanikyaliwo so tevuma nsi bulo wake ekikunyigiriza mukamera wagala n'olujja waliwo lwali mu kugula ate tomanya towesiba nnyo imanyize lumu mama nge yangamba beera mu business emyaka 5 ebanga terikola sente give mugenda mu ndala bobeera mu ndongo emyaka 5 ngolaba tebigatta bulungi munasonywa abasiraamu naye tugetunde ku business so byebyo all right Gavakop nange tuyanze okubangoze ku Brand Skin event wetukubide simu era munange netukunonya kutugamba Gavakop tukwetaaga tugambe mujje wakatulabe ekyokola ebanga libadde gwanvu libadde gwanvu nnyo munange like professional intule netotole but naye olwa otuwadde me I want buli muvubuka ali eyo mwana so tuve mbyo mukwano katunonye sente kandi sente ulambu nyuma nnyo bamuna akasente that's all all right ladies and gentlemen tubadde waneno ekawanda tubadde ne Gavakop abadageza ko otubulira emboozi ye munange funamu ekyokuyiga abantu bangi mubeere nogwamu esuubirwa kuba munange baba akubba oba wafuna obuzibu oba wamenyeka amagulu naye always you have to have a comeback in your life so mwami Gavakop akomyewo once again Gavakop yaliko w'amaanyi nga ayina abamukuba ebifaananyi Gavakop ayina bamusitulira ensawo n'abamuvuga naye kati Gavakop yagendako mu setback naye kati agambye akomyewo era munange nawe DJ bobanga oli eyo ng'oli munange ng'ogomanyi Gavakop mukubireko omuwa omulimo bakubino mbw ate simanya ate oyo simanya ate yali wakabi biki ebyo tubiveeko kuba n'ekyo jja mwetaaga ate waliwo kyomwetaagako kyotayina tuyenza tweyanze Brand Skin events Faraze mpaka kuulya bubi kimala